balage kiri kinga nawe mwenyenyini nga kyokola tonnakikola ebyo biri myaka 8 emalega nga tinabanga nkyali nzambya tutambuza siriza bamma naba gift of candles flyers yes nga promotinga nga malaya ekyo kintu kyentaddeko mbu malaya because number because emyaka giringanga 8 ever since I started working kati eyo video ye mulya okitegera naye ng'ate nze nali I didn't talk about it because nze sikyakola lugambo nze nkola musical show okitegera sikola lugambo naye ng'ate nze yaleeta olugambo so oli waba alowooza waakabi omukola olugambo boss ate bwe ntandika okukola olugambo nsobola oddukukuba ate gwe naawe nowunga agamba atya agyekumideko agiriko enkola ya video exclusively tuleeta ebyakagwawo ebiriwo ne mu music industry ne entertainment business at large ensonga y'olunaku lwaleero saagate gikoonako nnyo naye olwokuba nti muganda wange amazina g'enkima kasita omuntu agete amazina g'enkima kasita ogesuulamu omukira gulina okukoona muganda wange tewali kyakkola embeera yina tuba tulina ogikoona tuba tulina okutegeeza bannaffe bamuva bulaaya bantu baffe naddala abanyumirwa entertainment saakuba business eno gye tulimu y'okusanyusa abaana Uganda ne bannabulaaya n'abantu bonna nga bali bweru naye nga banyumirwa ebintu bye tukola mu entertainment ya business yaffe e Kampala. Embeera eriwo olunaku lwaleero omwana muwala amanyikiddwa nga Zahara Toto akola ku TVM emanyikiddwa nga ya NBS TV akola show ya lugambo news bulletin show emanyikiddwa nga ya Uncut gye bangezako ennyo eddala emanyikiddwa nga Kalakata kugata ne muganda wange amanyikiddwa still Anderson Luze ali awo yakola ku TV emanyikiddwa nga ya WBS bwe yakyakira ennyo ng'akola morning show yali emanyikiddwa nga morning flavor show yali ya tabu nnyo yali mwe yasooka okukolera y'omu ku bantu basooka okukola olugambo ku TV naddala ng'aleeta abayimbi nga bakolako olugambo nga balabona tebannabikopa ye mwana mulenzi Anderson Luze yasooka okukola ekintu ekyo Uganda yonna neekopa abantu bonna ne batandika okwadira singa paka olwaleero ekintu ekize nga kimodify nga baluswata bazze baseeguya bazze abantu bangi bazze nga batulambike so Anderson Luze obuzibu buvaawa muganda wange ono Anderson Luze Zahara Toto okujjukiza akambabega yajjanga atoba yali mukyalo amabala azaakola ebintu ebyenjawulo azaakwasaganya ebintu ebyenjawulo ndala mabaala omu nga atoba nga olwana ng'omuntu yenna omuntu ow'enjawulo Zahara Toto azaatoba nga akwasaganya business eno at large so WBS eno bwebeerawo ekyaka yagendayo ko n'abanga ayagala opportunity n'atagifuna but however yalina opportunity y'okuba nti muganda wange ono Luze amulangira mu bifo ebyenjawulo batambula nights mabaala venemu wawa mabaala ag'enjawulo siriki swe amabaala ag'enjawulo agatambuzanga agalina ga theme nights ez'enjawulo so kigwerawa awawonna gye kitambulira kiraga nti Zahara Toto yalina ka birthday party ka video kaze katambula emabega kawo wabina ka birthday party wake ewaabwe mu ghetto ekabalagala n'oyingira eyo mu ghetto jazaabiira kabalagala kansanga mu ghetto irukuli n'anganda wa omuganda wange ono Anderson Luze n'agenda n'akwata birthday party wagikwata birthday party eyo n'abanga ye-exposinga ye Zahara Toto bayita abaana batalina musango n'alaga obulamu bwa Zahara Toto embeera gy'abeeramu obuzina gy'abeera newa gy'asibuka so entabwe eva kuki entabwe mu kuvaawo wennyini Zahara Toto kati Zahara Toto n'amulinda omuganda wange Luze teyakomye okwo n'amulimba mu inbox ng'asaba interview ya COVID-19 ono babe nga bakwasaganya balumbe bakoleyo ka interview abantu bageze okubanga bakiraba wabula Zahara Toto ate yawanze muliro naye mu kuwanda mu screenshots nga bw'oziraba zize zitambula engeri gy'amuvumo bw'amalaaya oli n'amulangira ebintu ebyenjawulo naye saakomye okwo ne ŋŋamba kanoonyeeko from the horse's mouth nadde kuva tetwagala kuwanda abantu bigambo nenoonyako muganda wange Andrew Anderson Luze sawa zina ali ku Record TV oluvanyuma okuba WBS yaggalawo mu kugalawo abakozi balina okuliroketi nga balina okweyiyo okunoonyawo gye bazze so Anderson Luze mu kumunoonyako muganda wange bino byasobola okuba nga atugamba oba nga atunyonyola ku mbeera eriwo ye obutakkaanya between ye obulamu bugamba ki ebyo tenebuuza lwaki owanda olaba oyo kasista wange olaba ekyo ekifaananyi kyolabye kirabe ku Facebook ngandi naye oyo buladi wange nabeera naye da before Ugandans knew her ng'oyo kyali wange nga banegaya tebanaba kumumanya ng'oyo blood wange
otegeera promoting amabaala ge naawe mwenyenyini nga kyokola tonnakikola ekyo giri myaka 8 emalega. That's what I'm talking about. Yes, that's what I'm talking about, man. So oyo omuwala ali wano naye kati nemu promoting ebibala bye wabaleze nileta bitiketi bikoze bitya Uganda does yes nga promotinga nga malaya ekyo kintu kyentaddeko mbu malaya because a number because the myaka yinganga 8 ever since I started working. So wabanga ayogedde ebyo byayogedde it is okay man. Nze ndi gentleman. Myaka that picture was taken 2014 at WBS. Yes, at WBS. Now solo chirawa muno mu promoting nani flyer ye kali nga abadde guest basically kati nga teri nini kyakola byokola boss because olugambo lwe bakola bona simanya anikati simanya live wire simanya boss I came before those people now it's mine. It's you on TV. It was me because in the concept twalina Charles Oyimuke ne bakola yali waliwo Charles Oyimuke ne babeerawo ani kwe omusajja ndi mukwerabya erinnya lye yali akola ku oyo omwami then came up with that concept but baali baagala nkola ebintu ebiri international nkole ba Nicki Minaj, nkole ba Jay-Z, nkole ba Kim Kardashian, and I was like, fuck this. Nze sibikola. Nze manyi, nze nkola bakyali bange manyi, nze njagala nkole Chameleone, gwe manyi, because ngenda genda mbonge naye, newe njagala mukubira akasi, netwogera, osegeera. So, oba nkole Bobby Wine boyi wange. Boy wange gugolinga oyo Bobby like oba bebe fine things wanga china ebitakwatagana like nze naye tetukwatagana nze ne bebe kulu naye nga likyali wange bebe kulu gwe nasokola you get like it's a long story. So problem jembuza Anderson omukyala okutuuka ku that stage okuba nti awanda omuliro everyday wa oyo nsindikira akahayi ku WhatsApp then kueleza video nzo simwogeranga nako no video nakirabye yes menda video abaana bali omukyere abaana bali ku birthday video ye mulya okitegera naye ng'atenze nali I didn't talk about it because nze sikyakola lugambo nze nkola musical show otegera sikola lugambo naye ng'ate nze yaleeta olugambo oli waba alowooza wakabi omukola olugambo boss ate bwe ntandika okukola olugambo nsobola oddukuba ate gwe naawe nawunga yes no bino byenjogera naawe obimanyi like I don't kiteekawo mbeera boss wentandika okukola olugambo nja kutta naye lwaki kati nkola musical show oba okitegera nga njagala promotinga YouTube channel yange okitegera naye nga mwana tukoleyo because nadesigena biraga ku TV yes njagala bisekako LA olekawo akabanga Anderson my YouTube channel Luze and Anderson oba okitegera nga YouTube channel njagala promoting nga njagala tukoleyo ka interview nina mukola interview ate nina kola bantu ba okitegera naye nga sikina biraga kumpeo okitegera nze ngenda kukola byange naye oyo omuwala oyo buladi wange nnyo tembuuza Anderson olwamukubidde nti oyagala interview what went wrong like Anderson mwana nga message wozira nangamba text me then yanganji text me then yibyazeeko nga obyaba mu screenshot kuba ndabe screenshot tozitaddeyo ku lutimbe neŋŋamba omusajja wange ng'awanda muliro naye zo ndaba nze mbadde neetonda
I'm sorry because the omuntu yenna alaba muno Anderson Bambi good boy yetonda. I'm sorry, you know these things. Ostegera nze ndagamu I'm apologetic. Naye malaya sigala malaya. Nsigala nze bampitaluze Anderson kati ekyo byebakola kale oyinza ogamba muno oba ku TV wali wafu but boss the future is internet. Ninamulagira kubeerera because nsobola okusirika which is okay. Era netonda era nkitegeeza era nekakati nkugamba namwetondedde nekakati I'm apologetic. That's fine. Oba oyagala okulaga mbu oli wakabi then the beast is me. Oba ekisodde ekiri mu nze nekikivaayo nagala kumanya ono bamuyita Anderson Luze motherfucker. Ekyo kyembagamba olaba omuntu wabanga anzalawa ebiseera ebisinga kati goli bloody one kyenkugamba goli bloody one kati omuntu wabanga ayagala okunzalawa boss kati awo nze ndi humble boy ndi good boy naye kati oba oyagala okundagako nange nsobola okukulagako kati omwana waba akoze byakoze neŋŋamba kati kankulageko mbu nebyokola nabyo ate nsobola obikola ntakumatya ogenda laga ku sitawa kati mulage nsobola okukola olugambo kati nkolera lugambo because omuwala gwakola ne oyi bonabona ate no babuuze boss I started this motherfucker olulugambo mwasuze mutya simanya anikati live waya simanya biki buli akola olugambo nze alitandika ku TV you know ekyo okimanyi naawe mwennyini okimanyi nze yatandika olugambo ku TV. I understand. Nokeeza baserebu kumakya nze bakyali baŋŋamba Anderson we natandika obiko nso okuleta abayimbi buli kumakya bakyali abakabi nokeeza bamirikwesi bamusuuza abatasobola kera buli omu nembagamba nze nsobola kikola era nakikola kati mwasuze mutya that's what they are doing because they notice kino kisoboka olulugambo lwebakola simanya biki bo menta wange yali Kasuku Mulangira Ndawo Bebe Cool benali nabo nga ndi mu ssomero ly'abasawo nga ndi medical school so neŋŋamba muno Anderson kati recording eyakanje boss kusimu nkuwa like this is genuine this is the boss banga ndi ku TV enfo nsobola okuba obanga ndiki but ono bamuyita Luze Anderson yes oluvannyuma lw'okubanga Anderson Luze muganda okuva ku Record TV omaze okufuna side ye however nkukubiriza oyongera okusubscribinga channel yaffe n'enkola ya video oba twegattekawo WhatsApp number yaffe weeri nnyo okubanga otutuukirira twongere okuba nga tuwayamu okwo ne ku kadde osubscribinge tukyongere tukiguse twongere okwambuka kintu kyambuse twongere okuba nga tuwa amaanyi tunoonye ebintu ebyenjawulo ebintu eby'omunda so nkukubiriza genda osubscribinga akadde ako kakooneko tukyongere tukiguse kibe ky'amaanyi otherwise bebaza nnyo okuba nga musubscribinga mulaba content wafono kuva mu nsi yonna WAE ahead of this COVID-19 akyatugoya lockdown ekyatuli obubi njagala okuba nga mbeebaza temugweddemu maanyi musigadde mukyaluma musigadde mukyali naffe wamu naye nga embeera eri e Kampala sawa za leero wejjogerera embeera enja kuba mba more developing story ku mbeera za Haratoto wamu ne muganda wange Anderson Luze okuva ku Record TV ate ng'oli akola Queen NBS TV ng'akola shemanyikidwa nga ya Uncut Kalakata oba sheeyo erimu abagambe okuba nti erimu news bulletin basically kola lugambo ku baserebu ne ku bantu abatunfu at large so nja kuba nkunyonyola more developing story kuba nawulidde waliwo dialogue egezaako nga tuli mu kiyita mu kibiina kyaffe bannamawulire Radiant TV waliwo okutabaganya kugenda okuyinza okubaawo nga tuyita nalengeddeko